maaso labe kiri abakodo kosi bakola security maaso ndoza mukiraba agambye oli kukiweza kya motorsport basically kasita bawo emotoka nagambye ekyatukosa olunaku olwaleero Alien Skin is a member of the WRSA. Is a Subaru member. Oza mumulaba awo era n'emotoka gyalimu Subaru. Kiweza ate kikola ki wano?
wa kamera kankusimulireko webale ekiganda kyange kama sinuku akendezemu kati naye ngaekiri maaso gyomukiraba ekiri maaso gyomukiraba Snoop yali maaso awo mumutegeera bwe ngamba Snoop ye dreva waffe olabe bakankana omanya yakubye omukinya naye ngaoli ku kimeeza ekya motorsport olunaku lwaliro ekiro tulina street challenge niko n'abakabi ba Richard bonna bagenda kubeerayo of course nga tudiftinga so gwe subira ekyamaanyi muganda wange subira ekyamaanyi oluva ewali enskin wetiti of course mukimanyi saawa nga 8:09 ekiro hoima tugenda kudiftinga ekiri maaso kyekyo kiri maaso gwe muganda wange alaba tuli katwa mu ghetto wano wetuli ekatwe nkugambye ekisise
Uganda nga badaabuzawo ya you guys tuli wano Katwe tugenda ku Freedom City of course nga batugambye drive tujetoloza ekibuga naye olwakadde Kiwanda agambye tugende Freedom City abantu bayingire nga obudde bukyali gwakyali ewaka simanyi esanyala tembuza mukiraba Katwe esanyala temukiraba maaso eyo
course bakola security maaso awo ndoza mukiraba agambye oli ku kiweza kya motorsport basically kasita wabaawo emmotoka nagambye ekyatulesa olunaku olwaleero Alien Skin is a member of the WRSA. Is a Subaru member. Oza mumulaba awo era n'emmotoka gyalimu Subaru. Ekibuuzo ate kikola ki wano? Kamera kankusimulireko webale ekiganda kyange kama simu kwakendezemu kati naye nga ekiri maaso gy'omukiraba ekiri maaso gy'omukiraba
Snoop yali maaso awo mumutegeera bwe ngamba Snoop ye driver waffe olaba ewakankana omanya yakubye omukinya naye ngaoli ku kimeeza ekya motorsport olunaku lwaliro ekiro tulina street challenge niko n'abakabi ba Richard bonna bagenda kubeerayo of course nga tudiftinga so gwe subira ekyamaanyi muganda wange subira ekyamaanyi oluva ewali enskin wetiti of course mukimanyi sawa nga 8:09 ekiro hoima tugenda kudiftinga ekiri maaso kyekyo kiri maaso gwe muganda wange alaba tuli katwe mu ghetto wano wetuli ekatwe nkugambye ekisise Abuzawo ya you guys tuli wano katwe tugenda ku Freedom City of course ngaba tugambye drive tujetoloze ekibuga naye lwakadde kiwandagambye tugende Freedom City abantu bayingire nga obudde bukyali gwakyali ewaka simanyi Nyala tendo za mukiraba
say.